Bobby Wine nyimiridde naye kubanga for reason nti Yampa Foundation Eddie Away Yampa Foundation mama wange yali yampeerera then nentuuka mu S4 nga omanyi ng'oli teenager nenvaayo nengenda ekamwokya ne tukolera mu studio y'abaaba we kati buno bya ssente ne tutakwatagana tebisobola kunfuula muntu atalabira wala nti watyanga nagenda mu ghetto embi ezitali zeekamwokya nandibadde bad law over. That's why nti wabeera mba nina okuteeka mwako nti bakyali batubeererabo nga tuli emmere yaabwe nga batulikodinga ku bwereere ne tukuba zikikompola zikikirikika kati olina okukwatibwamu ku nsonyi n'ogamba kambeere no mu zishaddo zange naye abeere bulungi mulo. Nkende ku makya nengwa ku TikTok nga waliwo omuyimbi munafu akuta akazindaalo ne muyimbi nnyo Kamiliyoni aliwa Bobby Wine aliwa Misa Kisema kula muliwa olumwayimbanga naye come on oba otuuse kola ekyo kyosanze nga tetukoze kola kwe kyolaba tetutakoze eki babino tebabisomerera nti ffe tuli ba professionals mu kulabirira oba mu kubeerawo mu kuzimba naawe okisobola ffe twazze mulumba ekiro ne tukola meeting ne tutoola ne ssente ezikoze bino byonna ne tulonda n'olukiiko olukoze bino byonna kyokka gwoli mu kamera ogamba Misa akyaliwa come on guys ate nawano kakola ki kati taliiwo kamera zino zitutunula mbweziti olumba oba tolina kyakwogera gamba ndi sikola ki nze jjo bayagadde njogere neŋŋamba njogere ki waliwo abamanyi paloti okola ki okunsinga neŋŋamba boogere era nze sajjo saakoze interview kubanga nalabye nga nyinza okuba siina bituufu byakola ki byakwogera maireji yo eweddeko Katonda akuwa maireji yo akuwa by'olina okukola akupimira emmere yo na buli kintu ky'olina okukola ng'oli mu bulamu bw'ensi eno battery yo bweggwako toddayo kukola ki. Ndowooza intro yo ebeera mu signature yo. Yaman yalo muliro digidai yense original master parrot master parrot nakinalo abantu bakoma okulya master parrot yawo ebiseera buli erinnya we lijja omuliro obuyimba obunancha kikompola kikirikika kawala kato na music mungi atambula ebiseera wali mu Firebase nali mu Firebase nenyimba kikompola nenyimba ne chikirikika nengenda Million era nenyimba kawala kato mbirigo njagala sente nembera independent nenyimba mama w'abaana nenyimba muliro nanchaya ebiseera ebyo wetuddako emabega ekibiina kya Firebase ne Lion Island saako n'ekya Gagameero gwalinga muliro era gwennyini gwe wayimbako ng'omuyimbi abeera mweno kampu ebiseera ebisinga awo omuliro w'eri kampu gwe kyakwanguyira kiki okusala n'ogamba nti ova mu Firebase nodda mu Lion Island. Bwe nava mu Firebase abantu bamanya bwe nava mu Firebase nembeerako ewaka like for 4 days nengendako ku National Theatre bengenda ku National Theatre ne meetinga ne Kamyoni nangamba wandibadde nojjawa mu Lion Island yalina show e Rwanda ne mugamba is fine netwogera for a whole night nangamba tugende then switching kubanga I follow my instincts nengendeyo nenkola byenkoze naye saagamba mbunga ndi muri Firebase nti kati bwenva leero wano ngenda muki mu Lion Island. It was just what nalifunye mu break ya like 2 weeks then in between Kamyoni nayogera nange then ngenda muki mu Lion Island naye nga abantu balooza nti Master Port yadduka eno nayingira wa they should know that nti I was relaxing refreshing obanzire mu Firebase obantandika ebyange then Kamyoni was my friend. He was a big artist go tulabirako then ndyoka nyingira mu Lion Island. Kyali kituuse mu Firebase okuletera okugenda mu break. Finance obimanyi sente. Akazente kajja. Obimanyi sente ate okula nenga ate ndongo yaliwo nga music w'abantu bamuli. Bali tebasasula just individual artists. Bali basasulira kulunga bwomanyi. Nti omuyimbi ngabeera n'olimba naye nga tebakuwa sente. Yeah. Okay, so mu Lion ne biterera. Lion byaterera mu era nga bwomanyi nti music emabega bali tebasasula abaana bali mu group. In fact ne kaka tebakola ki? Tebabasasula. Era bwe natuukayo it was the same thing nga nina okukyuka nengenda nentandika okuyimba ebyange nenyimba muliro bikizona. Okay then abantu bonna bwe wakolagana nabo ebiseera ebyo betwogerako kati nkiwa Kamiliyoni omumanyi bulungi Bobby Wine omumanyi bulungi nyo ate ennaku zino mbamanyi nnyo kubanga bali kubigenderera kati birala nnyo olwaleero
Yeah. Bobi Wine mbiseera ebyo ng'okyali wamu mu kampu ye kino wakirabako nti kirituukirira? Nali sikisuubira. Nali sikisuubira, nali mmanyi nti just ayimba nnyimba zirumirirwa abantu nga manyi just ayimba just okuyita mu buyimbi bwe asaavinge ensi ekyuke. Nali sikisuubira, it was a surprise to me. Naye ng'omusajja kati olwaleero omulamwa gwaliko gwa bukulembeze bwa ggwanga. Kiki okirowoozaako? Kirungi nnyo nange nkiwagira kubanga naffe ng'abayimbi wadde bagamba mbu industry eri affected, ffe ng'abayimbi abantu bategedde nti abayimbi babaamu amagezi ne waba ayimba he can be anything, okitegeera. Ate n'ensonga zayogera gye ziri nti ayagala kino ekikole kino wagenda mu byobufuzi n'abeera bw'atyo si kibi kubanga bw'omuntu waba ayogera facts ng'alina ensonga ze kirungi. Ate ne gavumenti etalina opposition etakyekingibwa teproducinga. Awe tutuukidde olwaleero Master nti emikwano egimu egyo egibadde egya Bobi Wine abantu baludde nabo abasinga bwe twogera ndowooza oba alina Nubian ku bayimbi abasinga bamuliddemu olukwe bamuvuddemu. Ebinsi bwe biba first of all ng'omuyimbi ng'oludde n'omuntu ng'omulina okwawukana kubanga oba omutegeera nnyo oba okitegeera kino just nkigamba abantu era abayimbi bwe bakula bakyuka naye ekisinga obukulu nti wezibanga sente zabaawula sikiwa nti grudge yandibadde eyongerayo kino gineekomaawo okitegedde nti zaali sente nawe kati ozinoonya ne biggwa okitegeera. Ekirala nti bw'abanga alina sayidi gy'aliko nga ntuufu leka ate gamba mbu engeri gye twali tugizeemu kambeere ku ekyo sente ebipapula tumanyi tuzireka naye kikyolekedde ensi obadde oyogera bigambo ki nti ensi girabira wa okitegeera. Naye tuddawo yakola kino n'ayomba n'ogera sente ojja zifuna ojja zikola abantu be batuwa sente okitegeera nti kati abayimbi ababa mu Firebase njagala bawa advise obanga obadde n'omuntu ng'okola naye esente ne zibatabula nti oba nsasula muleke onoonye eki sente omugaye nali njagala kuba bulungi kati ngezaako mpadaawaddako kino kyenjagala naye ate bw'abanga ali ku sayidi entuufu tekikuteeka ku sayidi mbi olwe personal gundi zammwe ogamba is on this side naye ate ndaba nsonga ze mweziri ng'otiikinga then people will give you credit. So gwe mu mbeera eno weeti Bobi Wine gy'alimu nga yeetaaga sappooti y'abantu ab'enjawulo gwe nga mukwano gwe oyinza mulaga otya sappooti oba omuwadde otya sappooti mu ekyo kyaliko? Nsobola okumuwagirira eno by the way olaba artist oba kale katugambe nga presidential candidate oba omuntu yenna ng'ali mu posti tolowooza nti abo bamutambulirako bebabeera bamukolera. There are some men in black ababeera eno bakola emirimu ata ku peegi ye n'apostinga n'obeereyo mu bbala ne bamwogerako ekibi n'obagamba no n'agenda e Masaka nga waliwo abaagala okukola ekibi n'okiliyaringa the way naye nga you are just in shadows. You can help your friend oba a person wadde tomuli kumpi naye ng'oli wa tabu. Kankuwa example ya Eddie Mutwe amubeerako wano si ali kola waka yekka waliyo ababi ababeera eno we bati nga bakiriyalinga n'abambalowooza olina genda wa Bobi Wine n'ogamba nsayinize kaakati ntudde tutambula nina okutambulira mu maaso bwe nti yenze ffe tuliwo ffe tuyamba omusajja waliyo ababi some invisible men abakola nonne salere nti nze naye just nkuwadde ekifaananyi omanye nti nsobola okuba nga ndi eno naye ng'ate nze nsinga okuteekamu wano. Musically yes wasobola okupatinga wezi n'ogenda n'okola ebibyo. Bobi Wine nyimiridde naye kubanga for reason nti yampa foundation ediyawe yampa foundation mama wange yali yampeerera then nentuuka mu S4 nga omanyi ng'oli teenager nenvaayo nengenda ekamwokya ne tukolera mu studio y'abaaba we kati buno bya ssente ne tutakwatagana tebisobola kunfuula muntu atalabira wala nti watyanga nagenda mu gete embi ezitali zeekamwokya nandibadde bad law oba you never know. Ekyokubiri singa sali ne Bobi Wine nandibadde nti simanyi nti nandibadde si achievinga kirala mu mutwe gwange nandigambye nina emmotoka nina essimu eyakabi bamumanyi naye kati wembanga ndaba Kyagulanyi eri kiraga nti nina okukola ennyo. Ekyokubiri I have the baddest profile obanga bonogamba the strong profile wenyumya nengamba kati nze gemulaba nayimba nenva nengenda na Bobi Wine nga tusula ffenna nengera enimba nengenda kati oli managa yoyo
ekyo kyokka kikuwaaki amaanyi kati oba tombamira kati that is credit. That's why nti wabeera mba nina okuteekamwako nti bakyali batubeererabo nga tuli emmere yaabwe nga batulikodinga ku bwereere ne tukuba zikikompola zikikirikika kati olina okukwatibwamu ku nsonyi n'ogamba kambeere no mu zishaddo zange naye abeere bulungi mulo. Moment kijo oyinza otusharingira ebiseera ebyo gwe ne Bobi Wine oga mwana akaseera ako twabikola bino webiti ne webiti bingi naye sagala kubiddamu byali bingi nnyo waliwo twagenda tukuba Shenna Kivubo waliwo twasooka okulikodinga ennyimba ate awo twayituma nga tuli ba star waliwo twasooka ennyimba Bobi Wine zasooka okulikodinga yazirikodinga nange yali 1996 ffe twasookawo Firebase eyo gyolaba. I was a family friend. I told him S4. Funtula yali Firebase. In S4. I left my mother's place nembera nabo. Nenga mperera kati we are like family. Nti waba bino sentence tuchankalanye. I can't see the world is watching. Kati mbani no kole ekyo. N'abaana bange abaliberawo n'abazzukulu ne baganda bange ne mmange ne bakazi bange na benna. Babenga babera protected because I don't know who is watching me. I don't know who is protecting me. I do it because I was once a family. I am a family. I will always be a family. Yeah. So mwali muyingira na Kivubo nkutemyemu ka wado ina goto na Kivubo. Twakuba show yali yamanyi nnyo. Bingi bye twakola ebimu bya munda. Kati bwe mbanyumya ku muntu nga Bobi Wine. Sobola kunyumya bintu bigenda kola mitwe. Kati presidential candidate mbanko mao ewa mai nze kati manyiko bino bisera bya Obasao nze wentandikirawo okubalabaawo ngeyingire tyo nange je yakomulire ekino mu madinisa wa kanate Obas nali si active naye ngera mbereyo nimpa amagezi naberanga active whether man we yafira nenyingiramu ya nali active twayimbira Bobi Wine yayimbira ne mama mbire yayimbira Wendi yogera ku Land Cruiser we twakolera video wa kwa Africana netufuluma mu Land Cruiser netukuba salute awo twali bazibu then wabba segenda okujja awo ngate tumazo chikwa nga Bobi amazo chikwata nnyo nema irimbo lwa Wendi olulina bye lukomyawo ngolaba birabika kati tu isango like a philosopher oba a prophet. So today kati ayagala ze salute ezaddala ajazifuna katonda nga yimubezi. Hi guys, cook with me as I'm going to prepare my daddies using this nail wheat flour. Yaungatan so sala birungo ntadem blue band sukali nembitabula awo nendete ngano yange eya nail nenjiyuwamu nentavula mu birungo bye nabadde nkoze nenjwamu amata nenjwamu amazzi awo nentandika okukandingana nendeeta butto wange okuveera mu nail nentandika obusalasala mu pieces nabadde njagala awo nga ntandise okufumba ne bufuuka kala gye njagala awo nembujjamu nga buwooma awo nga we mubulaba nga mmaliriza ntandise otestingako so gwe olina omuzadde ali eyo ng'oyagala ekyokulya ekyopakingira abaana bo osobola ogenda mu dduuka lyonna erikulinaanye n'ofuna engano ya nail ekola ebintu bingi nnyo